sairina abasabi wambeereyo mu akedi ku midaala gyammwe ma offices waliwo abantu abajjanga Allah yabakkakkanya mu byenfuna, Allah yabakkakkanya mu ndabika, Allah yabakkakkanya mu mbeera ey'obulamu ne bajjanga balina n'ebipalati, yalwadde kansa okugulu kwa kutemako, alina ekikaadi kimutambulirako yalwadde kansa okugulu kwa kutemako, omukono omulwadde yalwala obulwadde obwa lukonvuba, yalwala obanga mwetaavu mu byokulya, najjanga asaba kyakulya, najjanga asaba ntambula, najjanga asaba lugoye ng'omulaba tali bulungi, tomutunuulira butunuulizi, kwata akatono Allah ku bye yakuwa obeere ng'oyamba omuntu oyo. Abantu abasabye abatuyitako mu mirimu gye tukolera tubeere nga tudduukirira abantu abo, oyo nno ye mukkiriza. Allah tugamba surati Bakara nti allazina yu'minuna bil ghaibi, abo abakkiriza byatalabyeko, nokkiriza nti Allah gyali, nokkiriza omubaka we yadde towaliiwo ku mulembe we yabeeranga mulamu. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa mimma razaqnahum yunfikuna, nga ne kwebyo twabagabira batoolako ne bagabako. Oyo ye mukkiriza, ge makulu g'ekigambo takuwa, si kusaala kwokka, si kusiiba, si kukola hijja, wabula kwe kubeera nti oyambako bantu abali mu kunyigirizibwa, abali mu mbeera embi, n'okubeera nti weeyisa obulungi. Abono Allah bagamba nti be balina okutya Allah. Era Allah tutegeeza nti waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasibu, nti oyo yenna atya Allah, Allah amuterawo obufulumiro n'amugabirira ne watasuubirira. Yenna omuntu yeekwata ku Allah byalagira n'omubaka we, Allah amuterawo obufulumiro, amuterawo ekkubo, buli wabeera awanyigirizibwa, buli wabeera mu mbeera ey'akatyabaga, Allah amugabirira. Nga bwe tuli mu kadde kano ebintu byalinnya, abantu basula njala, abantu bakyalya emirundi ebiri, abantu embeera y'emirimu etambula bubi, abantu bakyasobola kufuna bujjanjabi ebbeeyi y'ebisale by'obujjanjabi erinnye. Naye singa oyeekwata ku Allah n'obeera ne takwa n'okola ebyo twogedde mu takwa kyeki, Allah akuteerawo obufulumiro. Naye tekijja kubaawo kwolwo nga lwokoseddwa lwojja okudda eri Allah, oteekeddwa okuva eno wansi ng'obadde otambulira ku Allah biki byagamba n'omubaka biki byalagira. Ku mulembe gwa Hasan al-Basri, sahaba yagenda n'amubuuza nti waayi al-Hasan, nkole ntya ng'emirimu gintambulira bubi obwavu bumpitiriddeko? Yamugamba nti istagfirullah, weenenyeze Allah. Niwajja omuntu omulala n'amugamba Hasan, omukazi wange nga tazaala tutufuna abaana, n'amugamba istagfirullah. Lwajja obulala n'amugamba nti nkole ntya ng'enjala egenda kututta, n'amudamu n'amutegeeza istagfirullah. N'amugamba waayi Hasan, obadde ki? Buli ajja nga alina ensonga yonna emukosa, kyagamba omutegeeza kimu nti istagfirullah. N'abagamba abaaye temwasoma Qur'ani, Allah wagambira nti faqultu istagfiru rabbakum innahu kana ghaffara, nti abaaye mwenenyeze Mukama Katonda wammwe, mazima ye musonyiyi, yursilu samaa alaykum midrara, mazima ye musonyi ajja kubasiza enkuba nga nnyingi, oyumiddidukum banina wa amwala, ajja kubasiza enkuba nga nnyingi, abawe n'abaana abalungi, abayinjuwalize n'emmaali. So buli mwobeera ng'olina takwa ng'otya Allah, beera ng'oyitiriza nnyo ekigambo astagfirullah, astagfirullah. Allah okubeera ng'akyusa embeera y'emirimu gyo, akuwa abaana, ayongera mu maali yo, akukyusiza mu mbeera y'obulamu. Tuteekeddwa okubeera nga alayna bimulazamatu istighfar, tuteekeddwa okwekwata ennyo ku kigambo astagfirullah buli luvannyuma lwa swala ne bw'obeerawo astagfirullah, okubeera nti Allah atusonyiwa. Buli wasonyiwa ebyo tugenda okukola nga tugenderedde ne tutagenderedde, ayongera mu bye tukola omukisa, atuwa ezzadde eddungi, n'alongosa n'embeera y'obulamu bwaffe, ntubeera nga tukaluubirizibwa. Ensonga ey'okubiri, obwesigwa. Ensonga ey'okubiri ku nsonga ezongeza ku riziki y'omuntu, obwesigwa. Otookeddwa okubeera omwesigwa mu mirimu gyo, bw'obanga osuubula, bw'obanga ogula, bw'obanga otunda. Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba singa abantu babiri babeera nga balina obusuubuzi bwe balimu, nga balina ensonga zibali mu kugulaganamu okugeza, olina g'oguza ekidduka n'omutegeeza akamogo akali ku kintu ekyo, owaayo nkuwa emmotoka eno ne bureki tezikola bulungi, owaayo ogenda kutwala piki eno naye amayembe gaayo si manywevu, owaayo entambula eyo gye ngenda okuguza emipiira si miramu, n'obeera ng'omubuulira akamogo akali ku kintu ekyo, ngenda kuguza essimu eno naye tekyajinga, nti ettooka eno lyendeese lyayengeddeko ekiwagu, n'obeera ng'omumanyisa n'akitwala ng'akimanyi, bulika lahum fi bai'atihima, Allah assa omukisa mu kugulagana kwammwe, Allah assa omukisa mu mirimu gyammwe egyo gye muli mu kukola. Singa obeera ng'oyogera akamogo, kyekigendererwa, singa obeera nga tokweka, nga tokukuta, nga tokukusa olw'embeera eriwo, Allah assa omukisa mu mirimu gyo gy'okola ne bitambula bulungi. Kino nno kijja n'okupima abali mu minzaani, by'opima biwera, abali mu mirengo, n'okwata omulengo gwa mwogo omufu yenna n'omusa wansi, waggulu oteekawo omulungi, abali mu byengoye, by'otunda bye bituufu, n'olimba omuntu nti owaaye n'olugoye lupya, owaaye ziragala amasimu mapya. Qala sallallahu alayhi wa sallam, inna al-abda la yuhramu rizqa li zambi yusibu
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ategeeza nti mazima Allah asobola okusiba ebyenfuna by'omuntu olw'ezzambi ly'abalemeddeko oba olw'ekikolwa ekibi ky'aba yeesibyeko. Ebikolwa bingi ebibi bye tumanyi bye tukola mu kyama ne mu lwatu osobola okubeerako ezzambi ly'oweesibiddeko nga liri mu nneeyisaayo ng'omuntu oba nga litambulira emirimu gyo gy'okola, okugeza nga ggwe okimanyi nti buli w'opimira abantu emirimu egirimu okupima egya minzaani ng'oteekeddwa okubbako nga ggwe by'otunda mubeeramu ebivunze n'emirimu ne mu mpisa zo z'okola ngeri gye weeyisaamu liyinza okuba ezzambi ery'obulyazaamaanya, ery'obuyaaye, ery'obulimba, ery'obwenzi, ery'okukozesa ebitamiiza n'amazambi amalala. Naye mulimu ezzambi eddala abantu lye batakyatwala nga zambi ekikolwa obuli bwa riba, essente ey'enkizo oba emmaali ey'enkizo, essente eza riba, essente eziriko obukwakkulizo nti tukuwadde emitwalo 10 ojja kutudiza emitwalo 12 n'ekitundu, tugenda kuwa omutwalo bw'oliba osasula ojja kusasula gumu kitundu, essente eza riba. Allah tugamba subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba adhaafan mudhaa'ifatan, temulyanga emmaali ey'enkizo nga mukigenderedde nga mugirina ekigendererwa eky'okuyinjiwaza emmaali yammwe, mazima wa Allah teyinjiwala. Buli bw'ogenda mu ssente emmaali ey'enkizo abantu bakigandaza gita riba, y'emmaali ey'enkizo, essente eziriko obukwakkulizo. Osaanye ogende w'omuntu akuwe ssente nga oba emmaali nga ogenda kugimudiza nga bweri nga muba mulagaanye naye nga teriimu riba. Allah atugaana okulya riba. Buli obeera mu mmaali ng'erimu riba, Allah emmaali yagikakkanya n'obeera nga bizinesi zo tezikula, n'obeera nga abaana b'oweerera mu mmaali eyo bwe bamala okusoma tebaganyulwa, tebafuna mirimu, n'obeera nga gwalya mu mmaali eyo tofuna bulamu butebenkedde nga n'emirimu gye tegitebenkera n'okubeera ku bunkenke. Mulaba bangi nnyo abawangalira mu ssente ezibayita ssente ez'embaata, ssente ez'amagoba, ssente eza banka, ssente eza riba. Allah atugaana okulya riba. Buli kintu kyonna Allah kye yatulagira nga atugamba nti temukola kino, temukola kino, buli w'okiremerako, buli w'okiremerako oyinza okufunamu okwanguyirirwa obugonvu ne buba bw'akaseera, oluvannyuma Allah ajja n'akubonereza, kubanga buli w'olemera ku zambi Allah alikugondeza mwattu n'olisangamu obwangu ng'omuze ogw'obwenzi, ng'omuze ogw'okwambala obubi, ng'omuze ogw'okweyisa obubi, n'ogw'obubbi, ogw'obuyaayi, ogw'obunyazi, mwe tutekeremu okulamula obubi mu mirimu gyo nga gwe okimanyi bulungi nti byensuubulamu nkozesa buyaaye, okutunda ebintu ebiri feeke n'ekiringa ekyo. Allah agamba nti asobola okusiba ebyenfuna byo olw'ezzambi lye weesibyeko. Twogedde ku nsonga enkulu eya riba, ensonga ezo zisiba ebyenfuna by'omuntu. Tugenda ku muteeko ogwokuna. Omuteeko ogwokuna keera ennyo saako n'okunyiikira mu byokola. Nga sallallahu alaihi wasallam batugamba bulika ummati fi bukuliha, abantu ba umma yange oba abantu b'ekibiina kyange Allah ajja kusanga omukisa mu bye bakola ng'asinzira ku ngeri gye bakeeramu mirimu gyabwe. Kino nno kijja eri nafusiya eri okubeera nti bwetunula mu myoyo gyaffe okuba nga twetunulamu gwe nange n'omulala yenna okeera ku mirimu gyo. Ekirala ossaamu effort, ossaamu amaanyi ng'okola emirimu gyo oba ogikola n'emalidde. Tunuulira naddala akozesebwa n'eri omukozesa gwakozesebwa otuusa luwalo nti bw'otuukeyo n'otula mu woofiisi, n'otuuka mu woofiisi n'oteeka ekkooti ku ntebe ate n'ogenda mu bibyo, n'otuuka ku woofiisi n'otuuka ku mulimu n'odda ku WhatsApp, n'odda ku Facebook, n'odda ku Twitter, n'odda ku Snapchat, n'odda ku TikTok nga toli mu kutuukiriza mirimu egyakuweebwa, toli mu kutuukiriza buvunaanyizibwa bwo. Oteekeddwa okussa amaanyi n'essira n'okufaayo ku mulimu gw'okola Allah okusobola okubeera nti ayinjiwaza emmaali yo mu ngeri y'emu n'okubeera omukeeze ku mirimu gyo. Okukeera kuno kujjira gye tutandikira nti okukeera n'osala fajiri n'osomerawo edduwa, n'omala n'okeera n'ogenda ku mulimu gwo ng'otawakadderera nti Allah yagenda okungabirira. Twogedde ku nsonga okukeera n'okubeera nti tussaamu amaanyi mirimu gye tukola. Tojja kutuula ogambe nti obwavu bunzita. Noonya omulimu, omala okunoonya omulimu keera, teekamu amaanyi, tawakkala lillah. Tobeeranga ekinyonyi. Ebinyonyi bino Allah yabikola naye ne bituula wamu ne bikola azikaali ne biyimba, biva mu byasuli byabyo ne bigenda okunoonya riziki. Bimala okunoonya riziki Allah n'abigabirira ne bijja ng'embuto zaabyo zijjudde, wabula tebituula mu kifo kimu. Ensonga eyo tugitwalemu n'okutawakkala lillah. Waman yatawakkal llaha yaj'al lahu makhraja oba faman yatawakkal llaha yaj'al lahu makhraja. Allah yenna omuntu atawakkala eri Allah, Allah amuterawo obufulumiro. Bw'otuuka ku mulimu gwo ng'okedde teekamu amaanyi, oluvannyuma otawakkala lillah, Allah ajja kubeeranga akugabirira. Tugenda ku nsonga namba 5.